mukubire engalo ez'amaanyi Mukama atubeererawo. Mukubire engalo ez'amaanyi oyo Mukama atubeererawo. Mwebaze Mukama oyo ataswaza. Mwebaze Mukama atakuganya kugenda mu kiswalo. Mwebaze Mukama atakuganya kugenda mu kiswalo. Talimba taswaza bamwesiga mwebaze. Mukama talimba taswaza bamwesiga mwebaze. Mukama talimba taswaza bamwesiga mwebaze. Mukama talimba taswaza bamwesiga mwebaze. Muwe ekitiibwa muwe amatendo muyimusise mugulumize. Muwe ekitiibwa muwe amatendo mwesige. Atwala ekitiibwa n'amatendo oyo atwagala. Atwala ekitiibwa n'amatendo oyo atulabirira. Atwala ekitiibwa n'amatendo oyo atugabirira. Atwala ekitiibwa n'amatendo oyo atufaako. Mwebaze Mukama waffe. Mwebaze Mukama waffe Yesu Kristo. 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 Muwe ekitiibwa muwe amatendo. Alabirira obulamu mwebaze. Agabirira obulamu mwebaze. Alwanirira obulamu mwebaze. Afaayo ku bulamu bwaffe 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 mwebaze. Mwebaze Mukama affe omulungi omwesigwa. Mwebaze Mukama affe omulungi ow'ekisa. Mwebaze Mukama affe omulungi ow'amaanyi. Mwebaze Mukama affe omulungi atukuuma. Alabirira amagenda gaffe n'amadda mwebaze. Alabirira amagenda gaffe n'amadda mwebaze. Alabirira amagenda gaffe n'amadda mwebaze. Atukuuma atebakera atabongoota muwe ekitiibwa n'amatendo. 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 Weebale Mukama, wulira abantu bonna bakwebaza. Weebale Mukama, wulira abakyala bakwebaza. Weebale Mukama, wulira abaami bakwebaza. Weebale Mukama, wulira abazadde bakwebaza. Weebale Mukama, wulira abaami bakwebaza. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Mukama bakwebaza. Weebale Taata. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Mukama bakwebaza. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Mukama bawulire bakwebaza.
bawala bo ne batabani bo Mukama bakwebaza. Abavubuka Mukama bakwebaza. Abawala Mukama bakwebaza. Abali mu diaspora Mukama bakwebaza. Abali mu diaspora Mukama bakwebaza. Abali emitala w'amayanja Taata bakwebaza. Abali emitala w'amayanja Taata bakwebaza. Abali emitala w'amayanja Mukama bakwebaza. Abali ku Kanani Land mukubire eddala engalo ez'amaanyi ezimwebaza. Atukuuma atebaka era atabongoota. Mwebaza oyo atukuuma atebaka era atabongoota. Akulembera amagenda gaffe n'amadda. Atulabirira nga tufuluma n'atulabirira nga tuyingira. Atulabirira nga tufuluma n'atulabirira nga tuyingira. Mwebaze. Afuga entambula ey'omu bbanga ey'oku ttaka n'ey'oku mazzi. Mwebaze oyo afuga entambula ey'omu bbanga ey'oku ttaka n'ey'oku mazzi. Mwebaze oyo afuga entambula ey'omu bbanga ey'oku ttaka n'ey'oku mazzi. Mwebaze Mukama afuga entambula y'omu bbanga ey'oku ttaka n'ey'oku mazzi. Akuume emali y'abantu gye baggalira ne baddayo gye basuula. Mwebaze. Akuume emali y'abantu gye baggalira ne baddayo gye basuula. Mwebaze. Tebakulimanga nti amakufulu ge gakuuma emali. Tebakulimanga nti abasirikale be bakuuma emali. Zaburi 27 Bayibuli etugamba nti Katonda bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Mwebaze akuuma emali esula mu butale. Mwebaze Mukama akuuma emali ebisula mu maduuka. Mwebaze Mukama akuuma moolo n'ezaakeedi zonna. Mwebaze Mukama akuuma mu kikuubo. Mwebaze Mukama akuuma ku Nabugabo. Mwebaze Mukama akuuma emali esula mu paaka empya n'enkadde. Mwebaze Mukama akuuma emali esula mu shawuli yaako. Mwebaze Katonda omulamu. Mwebaze Katonda ow'ekisa. Mwebaze Katonda ow'amaanyi. Mwebaze Mukama. Mwebaze Katonda omulamu. Akuuma emali mu shawuli yaako. Akuuma emali ewa Kiseka. Akuuma emali ku Bongorodi. Akuuma emali ku Nabugabo. Akuuma emali Kampala Road. Akuuma emali ku Jinja Road. Akuuma emali ku Entebbe Road. Akuuma emali ku Masaka Road. Yebale Katonda akuuma emali y'abantu. Oggalawo n'akutuusa ewaka ate nga ku mulimu akuuma. Oggalawo Mukama n'akutuusa ewaka ate nga gy'ovudde yaliyo. Mwebaze Mukama abeera wonna wonna. Mukubire engalo ez'amaanyi. Mukama abeera wonna wonna. Alabirira abazadde baffe.
Mwebaze Mukama abeera wonna wonna. Mwebaze Mukama abeera wonna wonna. Mwebaze Mukama abeera wonna wonna. Alabirira abazadde baffe gye bali, baganda baffe gye bali, bannyinaffe gye bali, basenga baffe gye bali, bakojja gye bali, ab'ekika gye bali, akuuma bonna gye bali, abantu baffe atukuumira gye tuwangaalira, n'abasigadde n'abakuumira gye bali. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama. Mwebaze Mukama. Mwebaze Katonda ow'ekisa. Mwebaze Katonda ow'amaanyi. Muwe ekitiibwa kyonna, mugambe Mukama webale. Nandibadde nafa, naye ndiwo lwa kisa kyo. Nandibadde naggwaawo, naye Mukama webale kubeera ku luyi lwange. Mwebaze Mukama ali ku luyi lwo. 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 Essuubi lyaffe tuli mu Katonda omulamu. Okukkiriza kwaffe tuli mu Katonda omulamu. Okwagala kwaffe tuli mu Katonda omulamu. Zukubire waggulu mugambe essuubi lyange, okukkiriza kwange, okwagala kwange, byonna biri mu ggwe Katonda omulamu. Otyo mwebaze Mukama. Mwebaze Kabaka wa bakabaka. Mwebaze Katonda ow'amaanyi. Mwebaze. 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 Mwanirize afuge mu bulamu bwo. Mwanirize Mukama afuge mu bulamu bwo. Mwanirize Mukama waffe 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 afuge mu bulamu bwo.
Mwanirize Mukama waffe afuge mu bulamu bwo. Mwanirize Mukama waffe afuge mu bulamu bwo. Emifuwa gyo yaba agifuga, omutima gwo yaba agufuga, amawugwe go yaba agafuga, ensugo zo yaba azifuga, enseke zo yaba azifuga, n'abaana wo yaba amufuga, amawugwe go Mukama agafuge, ennyama y'omubiri gwo Mukama agifuge, amagumba g'omubiri gwo Mukama agafuge, obusomi obuli mu magumba g'omubiri gwo Mukama abufuge. Mwaniriza afuge. Obulamu bwo wabujjayo eri Setaani wabuwa Katonda. Mwanirize Mukama afuge obulamu bwonna. Mwanirize Mukama afuge obulamu bwonna. Wonna w'oli mwanirize Mukama afuge obulamu bwonna. Abali ku Soloti FM weewayo eri Mukama byonna bimuwe. Abali ku Soloti FM weewayo eri Mukama byonna bimuwe. Ali ku Soloti FM weewayo eri Mukama byonna bimuwe. Osaanidde Mukama, wulira abantu bo beewaayo gy'oli gw'oba ofuga. Ali ku Soloti TV weewayo eri Mukama obulamu bwonna bumuwe. Ali ku Soloti TV weewayo eri Katonda omulamu obulamu bwonna bumuwe. Ali ku Soloti TV weewayo eri Mukama obulamu bwonna bumuwe. Osaanidde Mukama. Ali ku Soloti Media App, ali ku YouTube ne Facebook ya Soloti weewayo eri Katonda omulamu. Ali ku Soloti Media App, ali ku Facebook, ali ku YouTube ya Soloti weewayo eri Katonda omulamu. Mugamba afuge, bakugamba olina pressure, bakugamba olina sukaali. Mwanirize mu mubiri gwo. Oli yeekaalu ya Katonda, toli yeekaalu ya birwadde. You are the temple of the Holy Spirit, not the temple of diseases and the sicknesses and the demons. Mwanirize Mukama afuge. Mwanirize Mukama afuge. Wakati mu kusaba kuno n'okusiiba, mwanirize byonna yaba abikwatamu. Otyo wakati mu kusaba kuno n'okusiiba, toteekwa kusigaza sukaali mu mubiri gwo oyo ow'obulwadde. Toteekwa kusigaza bizimba mu lubuto lwo. Toteekwa kusigaza birwadde ebyo. Otyo toteekwa kusigaza birwadde. Osaanidde Yesu. Laba bw'okoma ku bantu bo ng'obawonya. Laba bw'okoma ku bantu bo ng'otakinga possess. Obulamu bwosi bwa Setaani, obulamu bwosi bwa birwadde. Mwanirize Mukama.
okuva ku bwezinge bw'oluviiri okuva ku luviiri paka mu bigere toola bulamu bwokka bwanirize okuva ku bwezinge bw'oluviiri otoola bulamu bwokka bwanirize otyo wonna w'obadde towulira amaanyi yanirizzaawo amaanyi ge wonna w'obadde owulira obunafu yanirizzaawo amaanyi ga Mukama wonna w'obadde owulira obunafu yanirizzaawo amaanyi ga Mukama otyo wonna w'obadde owulira obunafu yanirizzaawo amaanyi ga Mukama alina omwana omulwadde mwaniririza amaanyi ga Mukama alina omwana omulwadde mwaniririza amaanyi ga Mukama alina omwami oba omukyalo omulwadde mwaniririza amaanyi ga Mukama emisujja egiremedde waka birwadde biremedde waka abali ku macupa abali ku kanula yaniriza amaanyi aga fulashi nga buli kirwadde yaniriza amaanyi aga fulashi nga buli kirwadde yaniriza amaanyi aga fulashi nga buli kirwadde endwadde n'obunafu byonna bigende endwadde n'obunafu byonna bigende ebibadde biramuza obulamu bwe bigambe munveeko ndi wa Yesu ebibadde biramuza obulamu bwe bigambe munveeko ndi wa Yesu ebibadde biramuza obulamu bwe bigambe munveeko ndi wa Yesu ebibadde biramuza obulamu bwe bigambe munveeko ndi wa Yesu ebibadde biramuza obulamu bwo bigambe munveeko ndi wa Yesu ebibadde biramuza obulamu bwo bigambe munveeko ndi wa Yesu oli wa Yesu oli wa Yesu ne Yesu wo oli wa Yesu era ne Yesu yeewaayo okulwo emiga egyakulwa Mukama waffe Yesu yagikubwa ku lwange naawe saddaaka ya Yesu yagiwaayo ku lwange naawe saddaaka ya Yesu yagiwaayo ku lwaffe ffenna mugambe ndiwo taata mugambe ndiwo zikubire waggulu weeweeyo mugambe ndiwo zikubire waggulu mugambe ndiwo zikubire waggulu mugambe Yesu ndiwo ebikunoonya byonna bikubulwe ng'oli mu Yesu ebikunoonya byonna bikubulwe ng'oli mu Yesu ebikunoonya byonna bikubulwe ng'oli mu Yesu ebikunoonya byonna bikubulwe ebikunoonya byonna bikubulwe weeweeyo yingira munda mu Yesu obwavu budduke weeweeyo yingira munda mu Yesu ebirwadde byonna bidduke weeweeyo yingira munda mu Yesu ebisiraani bidduke otyo weeweeyo munda mu Yesu weeweeyo munda mu ye
weweeyo munda mu ye. Yesu nduzina abanoonya kabambulwe nze nduzina wewe yeri Yesu siwulira kirala kyakugamba gwali mu saaviisi eno wewe yeri emikono emitukuvu egya Yesu wewe yeri emikono emiramu egya Yesu wewe yeri emikono emitukuvu emiramu egya Yesu wewe yeri oyo eyewaayo n'agenda ku musaalaba nga talina kibi n'afuusibwa ekibi ku lwaffe n'afuusibwa ekikolimo ku lwaffe. Osaanidde Yesu, osaanidde Mukama ffe. Twewaayo gy'oli abaana b'obuwala mweweeyo. Tewaliwo mikono mirala bw'obeera seefu nga mikono gya Yesu. Abavubuka mweweeyo, abavubuka mweweeyo. Tewaliwo mikono mirala bw'obeera seefu nga mikono gya Yesu. Otyo weweeyo, 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 weweeyo. Osaanidde, osaanidde Yesu, osaanidde Yesu. Tewali muloga wali Isirayiri, tewali muloga wali omusabi. Eddogo lyonna lifuluke, eddogo lyonna lifuluke. Mukama akusumule nga baakuloga balaba, Mukama akusumule nga baakuloga balaba. Mukama akugyemu omujulizi omulamu. Buli atudde ku ttaka lya kane na buli afukamidde eyimirira, abadde afukamidde, abadde atudde, yimirira ku bigere ebyo, wanika emikono egyo waggulu, mugambe Taata ekisiibo kino nkiwaayo gy'oli kubanga wasuubiza. Twogenda tuwonya buli ddogo lyonna, otuwa obujulizi ate otufuule abajulizi abalamu. Yogera ne Katonda mugamba akuwonye byonna, akuwa obujulizi ate akufuula omujulizi omulamu. Eddogo likasuuke ku muliro, emikono egyo gy'oyimusiza gikozesa okweyambululako buli kintu kyonna ng'osuula ku muliro. Oba olimanyiiko oba tolimanyiiko, gwesuula ku muliro byonna ebikutawaanya. Ayogera Mukama Efeso mu Luka 12:49 nti najja kusuula muliro ku nsi, obanga gwaka nkyayagala ki? Era ekigambo kya Katonda kitugamba mu Bebulaniya 12:29 nti Katonda ffe gwe muliro ogwokya. Suula ku muliro eddogo, ebikolimo, bisiraani, ebyokoona na buli mwoyo gwonna omubi ogutawaanya obulamu bwo, ebyo ebitawaanya woofiisi yo, ebyo ebitawaanya emirimu gyo. Tewanditudde kaseera kakubanga twejjako bino ebintu ne tubisuula eri ku muliro. Totuula baleme okubanga babisuula binoonyayo gwe omunafu. Ali ku ttaka lya Kanani si kaseera kakutuula. Ebikutawaanya byonna bikwata bikasuuke ku muliro. Weeguli, weeguli era buli muzimu gulaba omuliro ng'ogusuulako. Weeguli era
buli muzimu gulaba omuliro ng'ogufuulako. Weeguli omuliro gwa Mukama ffe Yesu. Yagamba betukuŋŋaana babiri oba basatu mu linnya lye, naye abeera mu makkati gaffe. Ate bw'abeera mu makkati gaffe omuliro gwe guba weeguli. Byatule byonna nga oba bisuula kuli mu linnya lya Yesu bisuule ku muliro. Amalogo, ebikolimo, ebisiraani bisuule ku muliro. Rejection gisuule ku muliro. Obwavu busuule ku muliro. Obwavu busuuleko n'amaanyi go gonna. Obwavu bubi nnyo osuula ku muliro. Tetulinga abatalina bwe tuddukira. Atugamba mu Matayo 10:28 timujje gye ndi mmwe mwena abakooyera abazitoobereddwa nange n'abawummuza. Weetikkula emigugu gya Setaani, suula ku muliro. 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 Weetikkula emigugu gya Setaani era suula ku muliro. Otyo akaseera kano kalungi nnyo kubanga buli kyoyatula kyo kyennyini kigulaba omuliro. Akaseera kano ka muwendo nnyo buli musabi yenna waali. Suula ku muliro byatulire ebigambo enkwokya. Byatulire ebigambo enkwokya. Ebikwata obujulizi bwo. Ebikwata obujulizi bwo suula ku muliro. 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 Ebikwata obujulizi bwo byonna bisuule ku muliro. Oba nekyopanga nene wabawo ekikwata. Oba nekyolowooza nga kiwedde neyogerwa labanga nakyera bakikutte. Yita omuliro. Yita omuliro era byeyambulule ng'obyatulira. Bayibuli etugamba mu Luka sula ya 8 nti Mariya Magadalena yavaako emizimu 7, dayimoni 7, eyavaako badayimoni 7. Naawe badayimoni bw'obadde omanyi nga babonyaabonya obulamu bwo bwonna beeyambuleko. Naawe badayimoni bw'obadde omanyi nga babonyaabonya obulamu bwo bwonna beeyambuleko. Badayimoni bw'obadde omanyi bonna nga babonyaabonya obulamu bwo beeyambuleko. Otyo Mariya Magadalena yavaako badayimoni 7. Luka essula 8 okuva ku nyo olusooka, olwokubiri n'olwokusatu. Waliwo bangi awo abaavaako emizimu ne batandika okuweereza Mukama. Emizimu gikulemesa okuweereza Mukama. Emizimu gikulemesa naawe okubaako kye weekolera. Emizimu gikulemesa okubeera omukazi ow'omugaso. Emizimu gikulemesa okubeera omusajja ow'omugaso. Emizimu gikulemesa okuddayo potentials zo. Otyo byeggyeko ebisiba obusobozi bwo. Byeggyeko ebisiba amagezi go. Era mu Luka 8 Bayibuli egamba omusajja Yesu n'amugobako lijjo n'enamba ey'emizimu.
ne bakomawo ne bamusanga nga yali omulalu, eyali ajjudde emizimu ng'atudde ku bigere bya Yesu. Bayibuli egamba nti ng'ayambadde, Bayibuli egamba nti ng'okutegeera kwe kwonna kumuzeemu, ebizannyira ku muwongo nga nooba nga tobitegeera. Suula ku muliro. Anything that hinders your ideas, anything that hinders your progress, put it on fire. Put it on fire. Put it on fire. Ekimba ideas zo, ekiremesa ideas zo okuyitimuka, ekiremesa ideas zo okuyitamu, ekimba ideas zo kiteeke ku muliro, kiteeke ku muliro. Suula ku muliro, kiteeke 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 ku muliro. Otyo ekibba amagezi, ekikulemesa ofuna kapito ng'ofunya idea, wanaasigala atuddeyo oyo abyagala yekka, naye buli ali kukkana n'ekikulemesa ofuna kapito yimuka. Ffe tetumeggana n'abantu, tetumeggana na musaayi na mubiri, naye tukuba emyoyo gy'ekizikiza gikube, tukuba emyoyo gy'ekizikiza n'amaanyi gonna agagifugiramu, emyoyo gyonna egifugira mu bwengula, biwanula ebisule ku muliro, ebifugira mu bbanga, ebifugira mu masaza, ebifugira mu kika, ebiremesa obulamu, ebikuleetera okubulwa ng'ate olina emikono n'amagulu, byonna biyitira omuliro, bisule ku muliro. Ebikuleetera okubulwa, ebikuleetera okulemererwa, olina emikono n'amagulu naye noonoonya n'obulwa, omwoyo gw'ekizikiza guyuze. Ekitangala kimaze okujja ye Yesu, ekizikiza kigobe mu linnya lya 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 Yesu. Goba 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 ekizikiza mu linnya lya Yesu. Goba 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 ekizikiza mu linnya lya Yesu. Goba 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 ekizikiza mu linnya lya Yesu. Otyo goba 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 ekizikiza mu linnya lya Yesu. Goba 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 ekizikiza mu linnya lya Yesu. Goba obwavu, goba ebirwadde, goba amabanja, goba ebizibu, goba ebitawaana, goba omwoyo gw'okufa, goba omwoyo gw'okufa n'okufiirizibwa guyitira omuliro. Goba omwoyo gw'okufa n'okufiirizibwa guyitira omuliro. Goba omwoyo gw'okufa n'okufiirizibwa guyitira omuliro. Goba omwoyo gw'okufa n'okufiirizibwa guyitira omuliro.
gw'omwoyo gw'okufa n'okufiirizibwa guyitira omuliro. Gwoba omwoyo gw'okufa n'okufiirizibwa guyitira omuliro. Gwoba omwoyo gw'okufa n'okufiirizibwa guyitira omuliro. Gwoba omwoyo gw'okulemesebwa n'okulemererwa. Gwoba omwoyo gw'okulemesebwa n'okulemererwa. Gwoba omwoyo gw'okulemesebwa n'okulemererwa. Gwoba omwoyo gw'okulemesebwa n'okulemererwa. Gwoba obunafu bwonna mu linnya lya Yesu. Gwoba obunafu bwonna mu linnya lya Yesu. Gwoba obunafu bwonna mu linnya lya Yesu. Yemusa emikono ekyo waggulu. Gamba nti Yesu nyaniriza omusaayi gwo. Kiddemu nti Yesu nyaniriza omusaayi gwo. Omusaayi gwo gunaaze nzenna. Gunkutuleko endagaano zonna. Gunzijeko ekibi kyonna. Gunaazeeko obwavu bwonna. Na byonna byonna byemanyi ne byesimanyi mbinaabe mu musaayi gwa Yesu. Mpangule olw'omusaayi gwa Yesu. Nze sisobola kudda wa Setaani. Sigenda kusala nsolo nga wawayo saddaaka etaliiko bulema. Nkwebaza Yesu olwa saddaaka gye wampeerayo ku musalaba e Gologoosa. Amaanyi ga saddaaka gye wampeerayo Yesu, ago ge maanyi gange nange. Yaniriza omusaayi gwa Yesu gunaabe. Twala akaseera ng'onaaba musaayi gwa Yesu. Ebintu byo biyitira omusaayi gwa Yesu. Alina poloti giyitira omusaayi gwa Yesu. Oba oyagala gizimbamu oba oyagala kugitunda, ennyumba yo giyitira omusaayi gwa Yesu guginaaze. Bizinesi yo giyitira omusaayi gwa Yesu guginaaze. Otyo ennyumba yo giyitira omusaayi gwa Yesu guginaaze. Otyo ennyumba yo giyitira omusaayi gwa Yesu. Obulamu bwo buyitira omusaayi gwa Yesu. Omudaala gwo guyitira omusaayi gwa Yesu. Omudaala gwo guyitira omusaayi gwa Mukama waffe Yesu. Omudaala gwo guyitira omusaayi gwa Mukama waffe Yesu. Omudaala gwo guyitira omusaayi gwa Mukama waffe Yesu. Otyo edduuka lyo liyitira omusaayi gwa Yesu gulinaaze. Oba balina bye bayiwa mu mulyango, balina bye balaamiriza, balina bye bafuuwa, bye banyookeza, gweyita omusaayi. Akola mu katale yita omusaayi gwa Yesu. Akola mu kikuubo yita omusaayi gwa Yesu. Akola mu akeedi yita omusaayi gwa Yesu. Akola mu molozi yita omusaayi gwa Yesu. Yita omusaayi gwe. Yita omusaayi mwana wa Katonda. Yaguyiweera gwe gwatugula. Twali baakufa, twali twaggwa dda, naye Yesu n'ayiwa omusaayi n'atununula.
but it was worth. It wasn't easy, but it was worth. It wasn't easy, but it was worth. Omwoyo gwo tegwandigenze mu Geyeena, naye awatali Yesu gwandizikiridde. Naabira ddala mu musaayi, emirimu gyo ginaaze mu musaayi. Owa Saaluni yita omusaayi gwa Yesu. Owa Saaluni yita omusaayi gwa Yesu. Owa restaurant yita omusaayi gwa Yesu. Owa restaurant yita omusaayi gwa Yesu. Owa botiki yita omusaayi gwe. Owa botiki yita omusaayi gwa Yesu. Owa cosmetics yita omusaayi gwa Yesu. Owa cosmetics yita omusaayi gwa Yesu. Owa holosero yita omusaayi gwa Mukama affe Yesu. Owa holosero yita omusaayi gwa Mukama affe Yesu. Owa liteyiro yita omusaayi gwa Yesu. Owa liteyiro yita omusaayi gwa Yesu. Owa liteyiro yita omusaayi gwa Yesu. Yita omusaayi gwa Yesu gwa kantini. Yita omusaayi gwa Yesu gwa kioski. Yita omusaayi gwa Yesu gw'omutembeeyi. Omutembeeyi yita omusaayi gwa Yesu. Owa boda yita omusaayi gwa Yesu. Owa boda yita omusaayi gw'omwana gw'endiga. Owa taxi, owa costa, owa minibus yita omusaayi gwa Yesu. Owa pickup, owa tipa, owa fuso, owa emmotoka ennene ezisomba ebintu. Ayina bizinesi eyazitrailer yita omusaayi gw'omwana gw'endiga. Yita omusaayi gwa Yesu. Yita omusaayi gwe. Ayina twere zifuluma ne zikomawo yita omusaayi. Yimusa emikono n'aba musaayi gwa Yesu. Designer atunga engoye ku byalaani. Owa fashoni, omukozi w'engato, omwoki w'enzigi n'amadirisa, plumber n'awa electrician, fundi, engineer, lawyer, accountant, auditor. Yita omusaayi gwa Yesu ku mirimu gyo. Buli kyokola bwe kiba kinagenda maaso weetaaga Mukama. Weetaaga omusaayi gwa Yesu okuwangula ebikolimo, okuwangula amalogo, okuwangula ebisiraani, okuwangula ebyeyita eby'ekika. Ffe tuli ba kika kitukuvu, tuli ba ggwanga ddonde, ffe tuli bantu ba nvuma, ba kabona ba Mukama, ba kabaka. Ye kabaka wa bakabaka Mukama waffe Yesu Kristo. Yongera okunaaba mu musaayi gwa Mukama ffe. Yongera okunaaba mu musaayi gwa Mukama ffe. Yongera okunaaba mu musaayi gwa Mukama waffe. Yongera okunaaba mu musaayi gwa Yesu. Yongera okunaaba mu musaayi gwa Yesu.
waggulu olwa saddaaka eyo ey'omusaayi. Zikubire waggulu, yimirira ku bigere byo, ossaamu ekitiibwa. Ekyo Yesu waffe kye yakola. Yimusa emikono mugambe Yesu webale kunaaza mu musaayi gwo. Yimusa emikono mugambe Yesu webale kunaaza mirimo gyange mu musaayi gwo. Yimusa emikono mugambe Yesu webale kunaaza famire yange mu musaayi gwo. Yimusa emikono mugambe Yesu webale kunaaza pulaani zange mu musaayi gwo. Yimusa emikono mugambe Yesu webale kunaaza bidduka byange mu musaayi gwo. Anaaziza ebisibo byaffe mu musaayi. Abalimi n'abalunzi Yesu abinaaziza mu musaayi. Ba professionals Yesu abinaaziza mu musaayi. Ba business women and men Yesu abinaaziza mu musaayi. Ba politicians Yesu abinaaziza mu musaayi. Munkubire engalo ez'amaanyi zikyabulamu. Otyo zitandise zikyabulamu. Yimusa emikono egyo mu bbanga. Ensi ya taata n'okujjula kwayo. Sika omukisa okuva buli sayidi. Sika omukisa okuva buli ludda. Oli waddemu okutambulatambula kaawe nnyini w'oli. Ng'otambula olangirira mukisa. Ogendako ku kkono ng'olangirira mukisa. Ogendako ku ddyo ng'olangirira mukisa. Obanga aserengeta ng'olangirira mukisa. Obanga ayambuka ng'olangirira mukisa. Mu makkati era olangirira mukisa. Sika omukisa gwa Mukama. 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 Sika omukisa. Sika omukisa gwa Mukama. 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 Otyo omukisa ogudagawaza ogutalina buyinike. Ekisibo kino Mukama ayina baweeramu omukisa nga toliddamu mabega. Sika omukisa gwa Mukama. Ekisibo kino Mukama ayina baweeramu omukisa nga tolidda mabega. Sika omukisa gwa Mukama. Ojja kufuluma omwezi gwa Juni nga kyolinawo kisinga kye wali ofunye. Ojja kufuluma omwezi gwa Juni nga kyolinawo kisinga kye wali ofunye. Sika omukisa ogwo mu linnya lya Yesu. Sika omukisa ogwo ogw'ebuvanjuba n'ogw'ebugwajuba. Sika omukisa ogwo ogw'omu mambuka ne mu maserengeta. Sika omukisa ogwo ogw'omu masekati. Sika omukisa ogwo Katonda gwawa abamwagala. Katonda omukisa gwawa mikwano gye gusike. Ayogera mu ngero 8 olw'e17 n'olw'e18 nti ayagala abamwagala n'abo abanyiikira okumunoonya nga bw'onyiikidde balimulaba. N'ayogera mu lw'e18 nti obugagga n'ekitiibwa ebyenkalakkalira biri mu maaso ge. Obugagga n'ekitiibwa ebyenkalakkalira biri mu maaso ge. Akukole bulungi Mukama. Akukole bulungi. Akukole bulungi.
akukole bulungi, akukole bulungi, akukole bulungi. Yita omukisa, yita omukisa gwategeera kye bayita omukisa gwa Mukama. Bw'osaba omukisa oweebwa omukisa, bw'osaba omukisa oweebwa omukisa. Si kusaba kintu kirala, naye saba omukisa. Saba omukisa. Saba omukisa. Saba omukisa. Saba omukisa. Emubuulire bw'ofuna omukisa ogenda kukola ki? Ng'oyimusiza emikono gyo ng'omusaba omukisa, mubuulire bw'ofuna omukisa ogenda kukola ki? Obeera omukisa eri abalala. Akuwa omukisa Mukama era akufuula omukisa. Akuwa omukisa Mukama ate era akufuula omukisa. Akuwa omukisa Mukama ate era akufuula omukisa. Yimusa emikono egyo waggulu, zikubire waggulu olw'omukisa gw'osabye. Zikyabulamu olimba, zikubire waggulu olw'omukisa gw'osabye. Zikubire waggulu nnyo olw'omukisa gwakuwadde era ogufunye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono egyo waggulu, saba sente z'okwokumala eddakiika 5. Saba sente z'okwokumala eddakiika 5. Zisabe mu $, zisabe mu pounds, zisabe mu euros, zisabe mu nsimbi ez'amawanga. Otyo situka otambule ng'olangira nti ebigere by'onoogendangamu nga weetaaga sente tookomengawo nga tozifunye. Situka otambule gwali ku ttaka lya Kanani. Sente zeetaagisa abooluganda, sente zeetaagisa olw'emirimu gyo n'egyenjiri, sente zeetaagisa olw'emirimu gyo n'egyenjiri, sente zeetaagisa olw'emirimu gyo n'egyenjiri, sente zeetaagisa olw'emirimu gyo n'egyenjiri. Otyo sente zeetaagisa olw'emirimu gyo, olw'ebirooto byo, olwa vision yo. Okolesebwako konna kwetaaga sente. Akuviireyo Mukama akuwe sente. Abakusuubiza ne bakwerabira bonna bajjukire mangu nnyo. Saba sente. Eddakiika 5 zakusaba sente. Eddakiika 5 zakusaba sente. Kyebakuwadde okutunda okitunda ogyeko komishoni wo. Kyebakuwadde okutunda okitunde ofuneko entandikwa. Buli kyokwatako kizaale sente. Tambula ng'oyimusiza emikono egyo. Mukama agiwa ekisa, buli kyokwatako kizaale sente. Emikono egyo Mukama agiwa ekisa, buli kyokwatako kizaale sente. Emikono egyo Mukama agiwa ekisa, buli kyokwatako kizaale sente.
emikono egyo Mukama agiwa ekisa. Buli kyokwatako kizaale sente. Buli kyokwatako kizaale sente. Otyo saba sente. Essaala ezo ez'amaanyi ez'amakulu sitaani azirwanyisa. Ogenda okulaba nga abalala basaba nga gw'otudde ng'ate oli mwavu, naye wandibadde oyimuka n'osaba Katonda. Tokkiriza setaani kufuga. Kye tuliko tetuli mu kuzannyazannyamu, tetuli mu kwemoolaamoola. Yesu asobola okukulagirira sente we ziri. Matayo essula ya 17 olunyiriri olwa 27 Yesu n'alagirira Peetero awaali sente, n'amugamba genda n'eddobo, ekyennyanja bwe kinaabuukayo, ekyo ekinaasooka okuvaayo si ekiddako oba ekyokusatu, naye ekyennyanja ekinaasooka okuvaayo kikubemu eddobo, okyasamye mu kamwa kaakyo oggyemu sente, osasule ebbanja lyo, osasule n'ebbanja lyange. Ayagala ozifune zikole ebibyo n'ebibye. Asobola Mukama afeeso okutwala wali sente. Asobola Mukama afeeso okuzigirira awali sente. Ebigere by'otambula ng'omusaba, mugambe Mukama nkwegayiridde oluŋŋamye ebigere byange wali sente zikole ku byange n'ebibyo. Ali ku Soloti FM n'awali ku Soloti TV, ali ku Soloti Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, abali mu mawanga ga Bwarabu, abali mu mawanga ga Bulaaya, abali mu Asia, abali mu Australia, abali mu USA, abali e Canada, abali mu Latin America, abali e South Africa, abali mu mawanga gonna agatwetoolodde, abali mu Central Uganda, mu Eastern Uganda, Northern Uganda, Western Uganda, border to border. Tambula ng'olangirira sente. Mukama akuwe strategy. Mukama akulagirire position. Mukama akulagirire ekyosobola okugyamu sente. Yalagirira Peetero ekyennyanja ekisobola okuvaamu sente. Eyalagirira Peetero ekyennyanja ekisobola okuvaamu sente. Akulagirire w'osobola okujja sente. Wabeerewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Sika sente, sika sente. Yongeramu amaanyi mu kusika sente. Byokola biveemu sente. Byokola biraba omukisa. Katonda akwongera amafuta ag'obwesigwa. Abachina bakuwe maali, Abajapani bakuwe maali, Abatakishi bakuwe maali, Abayitale bakuwe maali, Abangereza bakuwe maali, Abafalansa bakuwe maali, Abamerika bakuwe maali, buli awali emaali, Abayindi bakuwe maali, Abapakistani bakuwe maali. Katonda akuteekeko ekisa ekiyoola sente, obwesigwa, okozese biliyoni ne biliyoni nga sina zizo, naye nga gwe zikuzaalira biliyoni ezizo. Okozese biliyoni ne biliyoni nga sina zizo, naye nga gwe zikuzaalira ezizo. Okozese biliyoni ne biliyoni nga sina zizo. Nkikusabira ekyo, okozese sente nyingi n'obwesigwa, nga gwe zikuzaalira sente nyingi nga sizibadde zizo. Other people's money. Nsaba Katonda akubire kubo okozese other people's money. Sente zijje mu linnya erya Yesu. Sente zijje mu linnya erya Yesu. Bonna bonna betubanja Mukama bateeke ku nninga. Bonna bonna betubanja Mukama bateeke ku pressure. Bonna bonna betubanja Mukama bateeke ku nninga. Bonna bonna betubanja Mukama bateeke ku pressure. Bonna bonna betubanja Mukama bateeke ku pressure. Bonna bonna betubanja Mukama bateeke ku pressure. Abali wano n'abali ebweru,
betubanja mu dola, betubanja mu pound, betubanja mu euros, betubanja mu Ugandan shillings. Mukama bateeke ku pressure. Ababanja gavumenti Mukama agikwateko esasule. Ababanja amakampuni Mukama agakwateko gasasule. Ababanja abantu sekinoomu Mukama bakwateko basasule. Projekiti Mukama agikuweere mu ssente. Wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Yimusa emikono yaniriza ssente za projekiti yo. Yaniriza ssente za projekiti yo. Na buli investment gy'olina gwali ku Soloti FM. Na buli investment gy'olina gwali ku Soloti TV. Katonda agirabisa omukisa. Na buli investment gy'olina gwali ku Soloti FM. Na buli investment gy'olina gwali ku Soloti TV. Katonda agirabisa omukisa. Project yo Mukama agigabirire. Eyatandika ennyumba naye ng'ebadde tennaba kugwa, Katonda akuyire matiriyo. Eyasasula ku poloti Mukama akuwe ssente ezimalayo. Yaniriza omukisa ogw'okutuukiriza ebintu bye balowooza tobisobola. Zikubire waggulu, yaniriza omukisa ogw'okutuukiriza bye balowooza tobisobola. Yaniriza omukisa ogw'okutuukiriza bye balowooza nti tobisobola. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Yimusa emikono egyo mu bbanga. Sindika omukisa eri eggwanga lya Isirayiri. Sindika omukisa eri eggwanga lya Isirayiri. Sabira Isirayiri omukisa. Sabira Isirayiri omukisa. Sabira Isirayiri omukisa. Sabira Yerusaalemi omukisa. Sabira Yerusaalemi omukisa. Sabira Yerusaalemi omukisa. Sabira Yerusaalemi omukisa. Sabira Abayudaaya mu nsi yonna 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 omukisa. Yonna gye bali bawangule mu linnya lya Yesu. Sabira Bannayuganda abali mawanga g'ebweru bonna omukisa. Sabira Bannayuganda abagenda okunoonya okubeerawo nabo Mukama abaviireyo. Abagenda edda n'abaakagenda n'abapulaninga okugenda bonna omukisa tugutegulula. Bannayuganda abali mawanga g'ebweru n'abo abaakatuukayo n'abo abali mu lugendo Mukama abaweereyo omukisa. Bajjeeyo obugagga babuleete mu ggwanga lyaffe. Yimusa emikono egyo sindika omukisa ku mirimu gy'abantu bonna. Abo abantu bonna betusabire omukisa ku mirimu gyabwe. Ebyabwe bwe bitambula nga bajja ku bibyo nga n'ebyo bitambula. Sindika omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Sindika omukisa ku mirimu gy'abantu mu kibuga ne mu kyalo. Sindika omukisa ku mirimu gy'abantu mu kibuga ne mu kyalo. Sindika omukisa ku mirimu gy'abantu mu kibuga ne mu kyalo. Buli awali akakoono omuntu w'akolera tusindikawo omukisa mu linnya lya Yesu. Buli awali kakolido omuntu w'akolera tusindikawo omukisa mu linnya lya Yesu. Abakolera mu bizimba, abakolera mu butale, abakolera mu kikuubo, omukisa gwa Mukama gutuuke ku mirimu gyammwe. Yimusa emikono egyo waggulu. Weeyira omukisa. Weeyira omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukisa ogugaggawaza ogutaliiko buyinike. Weeyira omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukisa ogugaggawaza ogutaliiko buyinike.
bw'osimbula mu saavisi eno ogenda bugenzi buterefu mu mukisa, bw'osimbula mu saavisi eno ogenda bugenzi buterefu mu bujulizi. Zikubire waggulu yaniriza obujulizi bwo. Ekisibo kino kikubalira ebibala, ekisibo kino kikuviiremu obujulizi obunene, ekisibo kino kikubalira ebibala, ekisibo kino kikubalira ebibala, ekisibo kino kikuviiremu obujulizi obunene, ekisibo kino kikubalira ebibala. Zikubire waggulu ŋŋaniza obujulizi obuli mu kisibo kino. Yaniriza obujulizi obuli mu kisibo kino. Junior akubeerere bujulizi bwereere. Omwaka ogumaleko ng'olina by'olagawo. Zikubire waggulu nga bweyaniriza obujulizi obunaakuyamba okubaako by'olagawo guno omwaka. Mbasabira omukisa mwenna abajja mpolampola ku bigere ku Kanani. Mbasabira omukisa mwenna abalinnya takisi ng'ova walako. Mbasabira omukisa abalinnya bodaboda. Mukama akuwa omukisa akuddize waaka akasente kojjawo ng'onoonya Mukama. Mbasabira omukisa abavuga emmotoka abagula amafuta gana amafuta ag'obuseere. Mbasabira omukisa abatuninga Salt FM. Mbasabira omukisa abatuninga Salt TV. Mbasabira omukisa abatuninga Salt Media App. Emitala w'amayanja ne kuno ababeera ku YouTube ne Facebook, abakozesa data, abakozesa sola, abakozesa amasannyalaze. Obudde bwe muwaayo Katonda akunkoleremu omuntu atabeeranga mu kika ky'ewammwe. 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 Zikubire waggulu mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Yimirira ku bigere byo tusabe essaala ya Mukama ffe. Yimusa emikono egyo waggulu. Essaala ya Mukama ffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina, 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 amina. Zikubire waggulu zinoge mu linnya erya Yesu. Mugambe Mukama twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa mbikuwa. 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 Mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Yaniriza amagezi n'obugagga n'ekitiibwa n'obukuumi n'effeva Katonda byagabira abamwagala. Yaniriza amagezi n'obugagga n'ekitiibwa n'obukuumi n'effeva byagabira abamwagala. Akuteekeko ekisa Mukama. Nina amawulire amalungi. Abadde asanyukira okubanga obonaabona agenda kunakuwala kubanga ogenda kusanyuka. Kiŋŋambira abantu nga bana nti abadde asanyukira okubanga toli productive agenda kunakuwala kubanga ogenda kubeera productive. Abadde asanyukira okubanga togasa agenda kunakuwala kubanga ogenda kugasa. Zikubire waggulu mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Nyamba osooka oyimuse ku mikono omubulire Mukama bimeka by'oyagala akukolere ng'abalala babadde basanyuka busanyusi nga tobiriri. Tobiri ate tobirina. Yes. Akasirikiri oku TV ne ku radio oyogere ne Katonda.
zikubire waggulu Katonda akiwulidde ekyomugambye. Zikubire waggulu Mukama akiwulidde ekyomugambye.